olaba kati wanoteekako obuteesi lwaba kati tinda ye Uganda ebeerako gakaziga bikatirabe kikazinga kino ne kano okalaba kalungi kati woswiping on right ati gwoba toyagala mmenye katolina budde bugenda mu bbaala kwana kati okwana kwadda ku ki digital naye olina kubeera ng'oli singa oŋŋanze kati nga gwe omufumbo tekiba kirungi oba oli mu kukola bwenzi amulaba it's a match also kali wetaba match bakuwaki akagundi kano tekajja lwakuba ate aba wano tinda bo abamu bagimisuse abamu batundirako oba wakatandika okwogera tinda eba yabwerere muntu kwekwana muntu ku muntu kati baba na Uganda bagyonoona ate batundirako kaboozi oba wakatandika okwogera hali baby wena agamba 300 weather sinungi era kyova olaba mu winter abantu baba banyiivu baba bayomba nnyo baba bakambwe tebasabika kasente baba bakambwe eba depression empewo nyingi omuntu tali atooke ate gwe omunyumiza biboozi kati abajja kukuyisaamu eggaali kati emisango gy'ebulaaya ebiyinza abasama kigundi yabbye ensenene zange kabalagala wange can you imagine yalidde amatooke gange gonna kabalagala solo bawula ate teyawula nalongo ne munne kwetuwabimanyi oli agenda n'ali akabalagala wa munne naye oli gwe balidde kabalagala mugagga naye yabadde asuubira kabalagala nga ali kunyonya jja inamunywerako cyayi oba ebinyeebwa n'emberenge nakugambye n'ebintu gwe byolanga ebya layisi ate eri bye byakabi okakano oli kabalagala be bakoze eki bamulidde era n'ayomba olutalo lwali lw'amaanyi naffe babuloga ne tuluyingiramu kwanze bansasula n'ebibiri nvumirira oli abbe kabalagala wa munne nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we basanyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743-97-61 oba 0765-52-00-38 jangu otulambuleko ozuule ekipya naye yawebale kungulira kasitone mwagala nnyo sitone ono naddala abantu abava e Bulaaya tulwawo okutestinga ku ntangawuzi entuufu bantu nno bajja kulowooza onywa bbiya kumba oli ku Noveda temulowooza nti nkedde omwenge sinywa na mwenge bwe kigwa mulina okusaako ebipiira kigenda gwali empewo tekitukuba munnange mugambe abalenzi ebintu bya Uganda bigwa luli nalaba staging egudde ey'omuyimbi omunene bwoleka neŋŋamba ate kiki kye tuliko byonna bye mukola temuli yadde n'owakaddaani mbaga muteeke ekipiira kabateekeko otuyinjayinja n'owakaddaani tekijja kugwa tewaliwo nnyo leero mpewo tukimanyi empewo ya wano ngimanyi mpewo yasula stage eŋŋamba waliwo ka fresh air ate microphone iri kuno eri kuno nze mu jaketi yange y'ebbeeyi teeka wano tekere ddala kituufu omuwala omugisizaayo ekipiira naawe ate gwe mulimu gwabwe kyokka balina abalenzi singa bagambye abalenzi bakola ekyo
ate kiba kirungi nnyo okubonyaabonya omuwala omulungi bw'atyo. Omwagadde? Ali organic. Mutwale budaki? Mutwale anaasobola winter. Anaasobola winter omuwala oyo. Eri ajja kubanga ayingidde mu freezer. Baagala kutwala budaki Richi. Mwala ajja kusobola okukola. Richi ayagala kutwala budaki. Mukola ki? Anti okiwulire kyekyaana. Afumbe, onfumbire. Kati goli mufumbo. Kati emusiri kyayagala budaki omanyiyo? Tamanyi budaki? Onosobola winter. Tamanyi budaki ate omugamba winter. Kale Netherland omanyiyo? Sivangako Uganda. Kati tegeeza talina passport. Tolina passport? Passport ndi mu just because ono ng'agenda kummenya. Olina ndagamuntu? Abona at least ko. Tujja tandika mpola mpola. Ne kati mbanyi nasooka kumutwala Kenya. Mbanyi nasooka mutwala Kenya. Akola ki Kenya? Anti agende ng'amanyira nti omuntu bwati bwafuluma ensi. Teni we naamugjayo mutwale Congo. Mutwaleko negundi afune travel history. Soko je. Soba bw'omujja n'omutwalirawo Netherlands oba omwonoonye. Ono omusajja abeera Netherlands. Bamuyita MC Rich. Yes. Akulabye n'agamba nti wali olinnyeko ku nnyonyi. Bannange. Richard mazima sigirinyangako. Tofaayo ngenda kulinyisa ennyonyi. Naye saagala okabe nga ennyonyi eyambuse waggulu. Richard akulabye n'agamba ekyana ekiwala kiringa bongo kiyiikayiika. N'agamba akutwale ku dinner date ku mwala. Nkwano wali olidde ku sushi. Ekyennyanja ekibisi. Ekibisi kino kiri fresh naye kiridde. Bino ebyaffe nga si kifumbe. Katono ajja kumenya. Ajja kumenya. Kubanga kati waba talyanko ku sushi. Ate pasta. Nasi bimanyi. Bana kati wagenda kulya ki Bulaaya. Gwe wali olya ki? Gundi oyo gundi ani Jojo yandisa bawita panashukra. Ane kati gogenda omanyira kati go inosooka n'omunnyonnyola emmere gyagenda ng'okulya. Nenze nonze bwengendera na njali ku X-line wa X-line. Manyiwa nange ntera okulyawo. Batunda obwendo obulungi lwakwate bagaba yabwerere naye mbayisizaawo. Tebanfaako. Gati kano kola bakalango. Tebanfaako abo bola ku X-line otuuka buli omu n'akutunula kutunuliza. Kati mukwano wali oliddeko ku baga. Baga ya. Walya yaki? Ndya ya beef ya chicken. Kati ojja kumala kati atawonzizaamu amaani. Ati siko n'olyanga baga buli lunaku. Ate pizza. Pizza zonna nzirya zonna. Anti wano olimuliza okuba mulya chapati ne mulowooza pizza. Pizza yennyini. Nga yaki? Eri ya beef ya chicken ya mushroom. Nno otandise otagenda kummenya. Oli mufumbo. Akwata mangu. Toli mufumbo. Richi toli mufumbo. Oyina omwana? Nina omwana omu. Tagenda kumenya ono Richi. Ate omwana mukulu sigenda kuleza mwana. Naye gwe nkusaakingidde abasajja ab'omulembe. Laba gye nkujjidde Richi wuuno. Omwana nenge yakujja kukwatamu nga tabamanga bali basajja bannayuganda biri ebivubuka. Siri musuubuzi. Naye akimanyi siri musuubuzi. Gwe tomulaba nga mu Dutch. Oyo bamuyita Black Dutch. Era naawe ogenda kufuuka Black Dutch. Just kiwemu just ebbanga ttono. Ate you'll be talking free. Namba obudde buno gwe mwana gwe kasuula busuuzi bw'otyo. Olina smartphone? Yes sir. Oli ku Snapchat? Yani kiwedde. Soka ofune namba. Leeta wengiwandiika. Andeta wembandiika. Tufuna akatabo kaaka neeno. Katabo kaliwo. Akali. Kampani mu ngalo ebyetta. Wandika mu ngalo. Mu ngalo ebyetta. Ate ompeereza message ng'onnyuse. Tutuule tufuna abantu we tutuula nga Alan taliiwo. Kololo Masaka Day management. Enonya ye. Making sure eno plus ogisaako. Otherwise tebijja kukola. 3162. Togisoma. Togisoma bajja kubba omusajjawo. Nze njagala ngambe maaso eyo nti cruise wampa. Mashallah. Njana kukyala. Bagenda kukyala nno. Bakuzaala wa? Oli mu kyasoko je?
Oli Musoga? Anja gendayo teba ngamba abasoga bafumba. Magamaga si wala. Si wala oba wakayingira jinja awo. Yuwa magamaga. Omwana mwagadde oyo Alan. Omwagadde? Njaganya abananga bali organic. Organic. Bankati oyo mwana omulaba tali mu kizigo, ayogerera kwalaali. Ekintu kyatamanyi takyogera kwate teyefuula nti akimanyi. Tuli ne Black Dutch yayingira mu ggwanga mwali. Ne by the way onyirira sinyo gamba katate nsiwuse kala yange le yabasama etandise okuvaavaako. I didn't know that Uganda is so hot like this. Oh really? Sana mungi nnyo. Babuzeeko mu Ludachi tutandike programu yaffe olunaku olwaliro. Harris Hood. Sijja kubasumbuwa nnyo nnyo. Wiki tomanyi Ludachi? Oludachi ndomanyi. Naye ebiseera ebisinga njagala nnyo olukozesa nga ndogera n'Abadachi. Wemba ndogera n'omuddugavu tebinyuma. Kati nyina abaana bembeera nabe Netherlands. Baaluyiga baalusoma nga nange bwe nalusoma. Naye baba boogera Oludachi. Babanga omulugwala ayogera Oluganda. Kati kiba tekinyuma. Nengo Ludachi olumanyi? Nnyo. Bagamba nti ndi ku cruise exclusive mu Ludachi. Ika cruise exclusive. Ika? Tuli wano. Nomanyi. Nera kuba gye saagala lukozesa abanayuganda tebalumanyi. Omugagga we yayingiddewo. Mugagga ki? Juliza awedde. Nze ndi mugagga sikyabeera n'abagagga nti ate simanyi omugagga yayingiddewo. Gamba yazze naye mu nsi. Twakomyewo e Uganda buli omu yazze bibye. Okitegeera. Nze sikyalina mugagga. Ani nange ndi mugagga. Mweziri. Era ekintu eyo mukola nnyo ensobi mbu omugaggawo simanyi omugagga yayingidde. Nze kennyini nange ndi mugagga. Okitegeera. Era family yange bagambye nti Richie wuno naye yakomyewo bo bakimanyi nze mugagga. Kati mwe mugenda ne mukola ensobi eyo nti omugagga we yayingidde. Omugagga gamba yayina bye yayingiriddewo. Wabula sinze. Okitegedde Alan. Nericho leka wefuula bambi toyina mikwano giririyo. Omuntu yakubeererawo omuntu najja ku patezo omuntu notegeka wali najja omuntu nogirayo najja. Sawa zino nga boto boyogera. Abantu babeerangawo. Kati olaba abantu bwe baba beeyagala ne bagenda ewa father. Father ababuuza in rich, in sickness, in poor. Omanyi abategeeza. Aba bagamba balayire nti mu bwavu onoobeeranga n'ono nti ye. Mu bulwadde onooba naye nti ye. Ate tebamanyi baawukana naye nga balayire wa father. When you get disagreements ebisigadde nga mubita. Olaba couples zaawukana. Naye kisinzira mwawukanye mutya. Kati bw'olaba nga ekintu tekikola nga friendship waliwo yakusikamugwa waliwo atarespectinga munne ng'okita. Bantu bangi nnyo abakoledde bannaabwe ebirungi. Oli n'amuzaalamu n'amuwa n'abaana naye n'atuuka ng'alaba relationship terina gyeraga. Okitegedde. Cruise exclusive kwe tuli Alan Cruise gemanya nyongero banizaako ena gimusinzidde okubanga mutulabira mwebali nnyo mwebali ddala. Twatuuse dde okulaba ng'obongeremu kasitoni. Bajja kundeetera kasitoni. Jose ojja kugiraawo ogiraawo genda wali eri just n'ogamba omwana wali eri kufumbiro. Omugamba bongeremu baleeteyo kasitoni. Kituufu. Ku Cruise exclusive kwe tuli. Ndi ne MC Richie. Baby Ferrari. Era MC kyaliagala nnyo. Linnya ly'abantu babeera nnyo oloko. Ferrari ogyegomba ogivugako. Nagivuga mirundi 3. Lwengende Monaco nina okumakinga sure nga mpangisa Ferrari. Baby Ferrari liva kuki? Ferrari ava ku Ferrari. Nali mu kibuga e Paris. Ani ntambula. Deni ne ndaba Ferrari awo zibapangisa nga bagamba nti oteekayo euro 4 n'ovugamu ka dakiika 3. Ng'ate nayi nagyegomba dda. Euro 4? Dakiika 3. Noganze nzeekolera. Nenzijjayo nali nzirina awo. Ne bagimpa ne ngivuga. Ne nteekako ne live.
kati bwe imposting ebifaananyi enteekako baby Ferrari nelikwatirayo era abantu abasinga lye baagala kati zawedde ate yaligumya yali alyagala nnyo erinnya eryo yagamba baby Ferrari lyeri kusaana era omuwa credit bambi nkutumiddeko zawedde mukyala mugagga ate ayagaliza sente zazirina ayagaliza era nga ekyo sinakigaana naye just friendship si yeeri okitegedde gye twali tulina banna ono bisambi wange mugambe kintu kyakabi nnyo bisambi ndi ku kooti eno waggulu ku kooti eno waggulu ku kooti kale ndi eno mu busubi kale so so awo tusumulukuse baby Ferrari agambye ayagala kasitoni kala kakamukolerera ddala ate obulamu butambulira ddala bulungi kasoda kalungi nnyo oyina tatu ya popawa this is good mani gaba tegeza ki eno tatu kino kiso kiraba bwe jetegereza boto olaba kifaananyi ky'omukazi munda teeka wano balabe bulungi gwalina okulaba ate bo balabe ki olaba nkiraba ekifaananyi eno feesi ya mukazi then kino kiso kati waliwo lwe nali ntambula e South Africa eyekiro nga nyweddemuuko nengwa ku basikoli obamanyi nga bwe nalaba kifeesi baawano nga bakunzijjako kisimu na wallet ne bankyambuwa kati bamala okunkyambuwa yali muwala namuvubuka naye nga balinga abali mu mukwano kumbe gwe oba obayitako booti ate bamala ne bakwata gaya kukwata omwala nakustabinga ne bakukyambuwa kati so banstabinga ne banfumita ekiso wano mu mugongo wano olaba kati nze kati nensigala nga mbavuma nga bandese nga nze simanyi nti ate bakoze eki banfumise kati mba ntambula bwenti ntambula nengwa ku bachali abalala ne bangamba you have been stabbed kati ngenda okukyuka bwenti nga ndaba esati yonna yonna ejjudde omusaayi n'empale ngenda okukwata bwenti nga nkwata ku ggumba ekisonga kyali kinyengedde so kati nali awo bwe nali maze okusurvivinga gundi eyo incident nengamba lwaki sekubako tatu enzijukizenga survive eyo tinaona ekiso kwe kuteekamu omukazi yakinfumita kuba oli yamugamba stab him nakitege nenze saakimanya kubanga akenge kali kakoze ekikankubye kaddeeni ne bayita ambulance nagenda ozukka nga ndi mu ddwaliro baliyita naizina ndi mu ddwaliro abasawo ne baŋŋamba ovaawa amanya go gwani biki ne banstikinga bwe bamala okunstikinga kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. So nensalawo nkole ntekeko tatu eno so tatu zonna zenyina sizakwejalabya eno last supper agirabye njagala nnyo Jesus, I believe in Jesus. Nakitegeera yes. Oli musajja musabi. Nsaba nnyo nnyo nnyo
Yeah. I'm a Christian. Kati your real name is Richard? Yes. Richard who? Muhanji. Hey! Ni musajja Mukiga. Richard oli Mukiga? Nawe olumanyi? Nduwulira naye sirwogera nnyo. Nenga mpuliramu ebisi. Osobola duwulira? Nnyo. Biwulira. It's my mother tongue, you know? Nawe Richard olaba? Njagala osooka okwebaza. Weebale. Olaba ntwiki abantu bakulaba ennaku zino. Ate bakulaba nnyo. Nze nkulaba nnyo ennaku zino olwa content gowa. Ali so inspiration ate ayigiriza. Ne walole ntulaawo ne ngamba ne bambi bicho nalaka naye akoleredde image ye okutuuka waali. Nze ebintu byange content wange yatandika ebintu njagala nnyo tambula n'okunyumya story. I'm a storyteller. Kati na ebintu ebyo nabikolanga nenga it was not on camera. So when natuka ne ngamba akantandika okubiteeka ku camera nentandika n'okukola live nga nyumya stories. That's how I came up. Wano Uganda wamalawo bbanga ki nga tunagera Netherlands? Emyaka 17. Wano wava oli w'emyaka 17? Nempitamu. Uganda yali yantamatamada nga yantamatamada ndabikira bubi nga buli wenda ba firimu ndabira ddala sina kubeera wano. Nengena nensaba passport ne bagimpa nenfuna sente neninya basi mpaka South Africa bweswi. Ati nagenda nembetunula South Africa jingira mu basi. Ati nasobola genda ensi yange gye nensinga okwagala ali Bungereza. Yeah, it has always been my dream country. Okitegeera nga wanagamba njagala nnyo gende ela England. Kati so nagenda okulaba nga teri agenda kuntwala. Waliwo chali wange yali abeera eyo family member ne mwebuuzaako nangamba bizibu. So nengamba sigenda kwebonyaabonya nnyo nembuuza chali wange omugezi yali yakagenda Suudi. Nangamba enensi South Africa yefaananiriza ng'eri. Ate ekirungi kyeno osobola okugiyingira ngo obusese nyenge ne mugaa kati kansobokere. Okitegedde? N'oyingira? Yakuyise etya nga wakayingira? South Africa nabonaabona omwaka gumu. Gw'omwaka gumu gw'osooka n'obonaabona oyingire system. Era nali nga bakapapula simanyi oba bakalaba. Waliyo ke Suudi? Naliyo naye tebabindaga. Nali nga ba flyers muno buflyer nga bona akwata buflyer bw'ebivulu. Kati nga mbugabira wali eri nga bolaba ku ki? Supermarket. Ku luguudo makati gaki ga robots ga traffic lights. So nagaba gwali omulimu gwange gwasooka. Nga munayagana yankozesa. Nga ngaba akapapula ninga oluusi tansasola na bulungi. Ninga ngenda nsoma system. Kati nagaba akapapula ako nga ndaba tansasula bulungi anyimiriza mu musana ali mukunda bisa ngaba nti akapapula mwentandika kati ng'empapula zenzikwata nensula mu kasasiro nentambula nga yalooza yandese wali kati wankubira essimu nangamba nzija kupiikinga nga nzirayo wali erina opapula obutono. Yeah, so that's how it was. Mwaka gumu wegwaggwako nali ntudde mu internet cafe kuva dda njagala nnyo ebintu bya kompyuta. Ba ntudde mu internet cafe omwo nga noonya mukazi ku internet dating. Kati omusomali yali antudde wano. Omwana Rishi banna nga noonya mukazi ku internet. Ate oliriyo mwana. Okimanya ebintu ebinyumyanga nga bibiri. Kati nno kankubulira akasesa. Kati bwe nagendanga ku internet nga nze nsasula sente zagenda ku ku internet dating. Ng'era nfunye n'abakazi benjogera nabo. Nenga abakazi benfunye bali ba Filipino. Nga nabo banoonya ate musajja mugagga. Otyo? Kati nange noonya ki? Mukazi mugagga ate abeera Bulaaya anzije wali eri nko ya Afrika. Munange omusomali yali antudde wano. Ngamba I have some numbers I want you to help me. Kati nga nze simanyi biki byategeeza. Kumba aina akatabo kalamba ka credit cards numbers. Sere ebyo byaddano zali zikola. Kati nangamba mbadde njagala mbukingire flight wait nembikola. Nino okulaba bibiseemu nejjukira mbuuka mangu. Nemubuuza naye tukikoze tutya. Nannyonnyola nti zino ennamba zisobola okukola ki? Okusasula.
kati neŋŋamba naye kati ono mu booking the flight kansoke ngendeko mu Google nenyiga Google ndabe ebiki byensobola okugula nga mbigula online ngenda okuteeka mugana aganamba gejjukira nali nga sigazza nga gakola nenteeka ku address ya internet cafe yennyini okiraba banjawo nga bintu nga bakoze eki babideliverings okitegeera nembirisiivinga mu nnaku 3 omuntu ali asula mu ddiiro nali ngaggawadde nenva mu bwavu mu nnaku 3 omusomaali oyo big up to him okuvaako olwo siddanga mabega gyali South Africa mwogera kolera South Africa na Dubai kati kolo waodalinga biki gali masimu nensasula ne hotel kubanga nagenda Google yandaga credit card kyesobola okukola nensasula ne gundi ne hotel nengenda neneba kakolo nasula bulungi welcome sir nsasuliddeko n'ebyokulya na buli kimu nendyoka abo nkubamuko ku fraud awo myezi nga 6 nembikaminga greedy nga sikyasobola okugula soda ono nga nkozesa cash bandaba banzibye nyina kufuna card ngende kwegamba nsasule ne kasoda wadde kachuga fraud South Africa wedolo za nkunyumizaji we fraud choka gwe nawe Alan onsesa wedolo za nkunyumiza ne ngwani musajja mugezi nnyo nali sikyali nnyo nabivaamu that's part of my history. South Africa mbu fraud yo yayimiriza wa abantu yali antika technology ya fraud tachaakola. There is no way you can steal somebody's card. Into bitambulira ku gundi security babyongeramu atensi yatereera okiraba ne wobba card y'omuntu kati sawa zunange nina credit card eziri ku alali nibo ba credit card yange nogenda n'ogisaza embuuza wano ku app nti wammaye gwali mu kugula njigamba nedda siyenze okitegeera era bwe ndigaba siyenze nga bagibulookinga naye kati luti tekyaliwo. South Africa akunyumira yensi ekyasinza okunyuma mu nsi nze nali ngenzeemu okwo. South Africa is Netherlands okunyuma olimba. South Africa is the best country according to me, but it's also dangerous. It's a very nice country. No ino kwebereramu eringa bonalaba America ozuku kaulizo ogenze mu supermarket usajja ne wabawe abakuba ebyasi kati nekyo na bibaawe ebyo nzo kuba goli bibyo no sanga bagange starting abalwana so nsi nungi naye teri safe nnyo okitegedde. South Africa kutametya wesanga otya Netherlands ovote South Africa bankwata kati awo ndabika nali 20 kati we bankwata ne bantwala mu komera weeks 2 ile South Africa balita Goodwood prison kati judge nangamba young boy you are still young, I've given you another chance in life nenva mu bufere nembeera waka ukati yate awe nafukira kwegamba nga ninga obabo nagamba smart wire kati nentandika kunoonya bazungu nga byenkwana bokka anti fraud muvuddemu ali dangerous jukira ne komera nalindi ngidemo kunze nagenda okuva eno nga tebansibanga ko kati komera lyantiisa nnyo so judge we yampa second chance nenzira mu bintu byange ebirala enkoma wuni wane ekyaddondo bwe nava ne maane ngende Sud manya Netherlands kati waliwo kali kwa dogamba wali mu internet ngononya bazungu namala nembavaako nentandika okunoonya abaddala nabafunanga nga twogera balina ku sente nga bambuuka nali fala mba nakwogera n'omuzungu ne mubulira ebizibu byange. I'm here in South Africa, I was in Uganda, I don't have money kati kibozi teri ayagala biwuliriza send me $100 Western Union okitegeera ngoli fala tomanyi smart wire bwalina ba kati waliwe malo yingira fraud ate nenjiga nti ate siboto bwe nokola yambala bulungi we setting gendera ddala mu balo kwa n'omuntu nga ali physical okitegedde abo ku internet gwe toyina kwogera ku kya sente
sitinga nawo omuntu wanakuweereza message oba omuwala n'amaani agamba Alan send me money for hair ogwamu amaani nokitegedde so online saafu nako naye kati ate nfuna sawa zino era nti nkwanira nze ku online Tinda waliwo ne gye bayita Bambo kati nfuna kubanga kati ina experience n'ebyokwogera nkola ki mbimanyi era sede bazikuwa si sente kati nkwana for fun biri bya dda myaka 15 naye gwe biki ekintu kikola kitya ekiriwo ekyo genda kwina baba okungana balinze bakwana babeerako nga tebaagala kwemenya it's digital kwana si kibi olaba kati wano oteekako obuteesi baba kati Tinda ye Uganda ebeerako gakazi gabi kati raba ekikazi nga kino kane kano okalaba kalungi kati woswiping on right ati gwe batayagala menye kati olina budde bugenda mu bbaala kwana kati okwana kwadda ku ki digital gena maaso naye olina kubeera ng'oli singa oŋŋanze kati nga ggwe omufumbo tekiba kirungi oba oli mu kukola bwenzi wano jasi ndabiraba ate ani oyo ndozi omulabi kati olutunulatunamuko wano n'olaba ku bifaananyi tolaba njagadde it's a match bakulaze nti match kati wano ng'omuweereza message hi baby otandikirawo hi baby anti aba yazze kuno ali serious yazze kunoonya this is not Christian dating waliwo Christian dating ne Islamic dating kati Islamic dating ne Christian bo baba baddiini ne kati wano mbeera nga ali mu kibala ne online era bwanziramu nga mugamba baby we gonna go and have a drink sokolyongera scrollingemu amulaba it's a match also kali wetaba match bakuwaki akagundi kano tekajja wakitegedde kati olaba bw'oswipinga bwoti ne katakulaga nti ono aba teyakusiimye wakitegedde aba kuno okusingako gakazi gabibibi bino byawe ebyo ebiwala bino byawano era bakulaga ne kilomita nti kati ono omulaba 11 kilometers awe onyumisiza nno gwa akaboozi bino mbadde sitera nnyo kwagala binyumya naye birungi abantu babinyuma ne bantu babitegeera omanyi ensi eno yafuuka digiti abantu babimanyi lwiki kati kankulaga ono omulaba 19 kilometers awe oyina n'omulaba kati ne wano emakindi tuliza okufunako abaliko lwakuba ate aba wano Tinda bo abamu bagimisuzi abamu batundirako oba wakatandika okwogera Tinda eba yabwerere muntu kwekwana muntu ku muntu kati baba na Uganda bagyonoona ate batundirako kaboozi oba wakatandika okwogera hali baby oyina agamba 300 okitegedde kati baba wano bagyonoona naye nga te ebulaaya Tinda eba yakwekwana casual encounters abantu befunye ku Tinda abantu bangi nyabeewasi ate Tinda si yokka eriyo waliyo ne gundi Lexa waliwo Bambo kati Bambo yo abakazi bali class kanje kulage Bambo wallahi nze ebyo mbadde sibimanyi professor obimanyi wallahi nedda ne tetulina kyakwa kati no bagita Bambo kati yebeerako abakazi abalina class era bw'obeera ebungereza eno yebeekola Bambo ogirabye Bambo kati Tinda naye ekola scrolling amuko tulabe ku Bambo era on swipe olaba it's a match banze ni musajja mulungi kati baba banoonyeza ku bifaananyi anti bifaananyi oba olina okukira bwoti n'olaba kati olaba n'omuwala alina embali ganze samwagala okiraba kati mba nyina okugira bwe nti swipe left oswipinga right oba omwagadde kati ono right kati okala akazi kalungi naye kala kakalina olugezigezi swipe left kati omulaba ono desire si mukazi mubi n'alabika alina ebizibu bingi left kati ono ayambadde suuti Julia mukazi mulungi n'alabika alina olugezigezi anoonya bufumbo you swipe what left ono alina ebbeere eddene Paulina sisobola kwagala ono ababoda bajja kunvuma nti lwiki banange olina ebbeere eddene swipe what left tomunyonyola onalabika alinamu ku ssente olimba kati obalabira wayina olaba ennyambala n'entunula tukiraba
naye alina emyaka mingi bajja kuŋŋamba nti njagadde sugar mami swipe what left si type yange ono sire queen ono washisha left ono yituufu kati ono seyongerayo nakweyongerayo nswipingirayo right saagala nakukebera nnyo ebisigadde tunaabira ono naye right pamulaba ono alike alinnyako ku nnyonyi akwagadde you know what a match tolaba ngambi what a match you now have 24 hours to start chatting muchaba no musindi kati ate bambo yo omukazi alina okusindikira oba nagambye yawukana netinda bambo yo omukazi alina osooka nakuweereza message obufumbo bw'abantu buli matiga abantu babimanyi obufumbo bwayinooneka dda naye obeeranga ne mukazi wo abeerawo nga muli mu nnyumba Alan mukazi wabawo nga muli mu nnyumba kasa mubeera naye mu nnyumba bwe muti mu buliri ng'ali wali eri omulabako mukazi wo abantu balina bi-app ebya dating sites nga bali eyo osanga ekifaananyi kya mukazi wo ne weewuunya nti kati waliwo n'abafere akwata ebifaananyi by'omukazi wano omulungi nga bwonalaba Shira Gashumba n'akuliyetinga ki profile kati Shira Gashumba buli kifaananyi kyaba ateekayo ku Instagram nga nono akisikayo nga akiseeno kati nga yeeni musajja kakwa kati banako gyekali era lwa bakakozesa okitegedde kati bw'obeera fala gwoba okyatinga olowooza okyatinga nani na Shira kumbe si Shira Alan yali emabega waki wakasimu omwana naye Alan waiteekako ku video nkulabeko nti nze Shira munange mujja kundabisa bulinza okutwala buloga tusigale ku simu kati jukira waliwo app ezikyusa amaloboozi okitegedde kati usogituninga n'oteekamu eddoboozi lyonna kati g'osigala wano ku WhatsApp ng'oyogera omwana gwayi kankulabeko ku video agamba nedda si kati naye kati abo bakubiramu bukubizi ki sente bana ebintu si byangu kati ekyo Netherland oyo y'omuyiribo tekuba London alaka yali muzibu kati nafuuka global citizen anti ngamba ogende Netherland y'omuyiribo tomuyingira nagendayo okwo nga ngenze kukyala in 2010 ani akutwala nyina omuwala ayampeereza invitation buno buwalawala ne kaali kantu kange kati nalinga ne invitation eyo nembeera nayo nengamba naye lwaki sigenda nengezesako ku embassy jukira nesigendako ku embassy yonna ngenda mprintinga invitation yange okuva ku email nsasula dola oba zaali 4 eza visa fee nsasula ne travel insurance ngenda nnumba consulate ey'Abadaki e Cape Town omusajja ambuuza invitation eno wagifuna otya okyali in contact n'oyo yakuwa invitation nti ye wamusanga wa nti namusanga mu kibaala omuyita otya nti alinga girlfriend wange ngamba kale genda okole photocopy ngenda nkola ki photocopy ndeeta nga nteekayo naye nga ngezesa bugezesa kubanga sente zaali ntono eza visa ngambuuza wano obeerawo otya nga munnyonnyola oba weetaaga ne residence ekubeeze suudi kati naye nze sigirina nalina nkwotaanyi nga ngamba after 3 days ojja kujja wetunaa tukuwadde visa tuba tukuwadde wetunaa tetukuwadde that's how it is. I'm not the one who gives out the visa. Musajja no yangamba nejukira aba yeye nengenda era chali wange yali awe beru ne mugamba ngezeseza kati nenkomawo after 3 days mukazi nampa passport yananga congratulations nembikula akatabo nga visa eri muli enyirireti tunulanga muntu eringa sente nenje tunulira visa nensanyuka nnyo nengena nengamba bana Uganda nafunye no visa negenda ebulaya nebangamba oyalimba ekikulu oyo mwana obuferete bumugwangamu kati oba ya printinze ki visa bwe bakijjewa juka oba kyalina history wabiri nti akola ki fraud
wano ku Hasi Beauty Parlor. Tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ninga nze nkimanyi visa yange nagijjeewa wali kati olwo nnina okuyiriba noonye ssente $600. The cheapest was Emirates. Ennyonyi gye nasooka okulinnya egenda e Bulaaya naye nanoonya $600 weeks ebbiri. Naye ng'ate omukazi ayampa invitation sijje njagala okulaba. Ninayo obukazi bwange obulala obunyirira obunyumira ku Facebook. Kati nga nnyina okupolota akawala akamu kangulira tiketi ne kampeeza ssente nengenda ku Western Union nenzijjayo nengula tiketi eya Emirates eri ennyonyi nengenda nenjirinya esooka nga nene bwet eva Cape Town mpaka Dubai male enve Dubai emale entwalewa mpaka Netherlands. Jukira sivangako mu Africa sirinyanko ku nnyonyi nene naye wana Uganda nene alinyako kanyonyi buno obutono bobukajuka baye bakataka Eagle Air ninga yali first time okulinya ogunyonyi ogunene etujirinya oba yali Boeing 77 simanyi biki nerega mpaka Dubai entuke Dubai ekisawe nga kirabika bulungi kinene kisawe kinasokola ekinene nena ali mu transit obwalabu ne bunsumbwa kaawo ne bunzikiriza paka Netherlands. The rest is history. Kati ndi Black Dutch. Tebakusumbuwa Netherlands ngoyingira. Bansumbuwa. Bankwata ne banzali mu kasenge. Bwebera first time yo okutambula obera ne chances. Satu zokka. Obutakuyimiriza if it's your first time. There is a way they know nti gono gwe muno ndiko okusoso okujja. Era banzali mu kasenge. Invitation ena ni ajikuwa ochayogera naye era bali banza ne wali ochayogera naye anti namugawa invitation yonji kozeseza nenga simufaako sigwe ngendo okulaba okitegeera kati awo nali no kumuyita kasenge ako sikangu kasenge bali batanse no processing paperwork wange akuza anzizaayo deportation nyonyi eddako nenzijukira kati waliwo kyali wange bamwita Kalule nanyumiza manaye nagenda e Bungereza nina koma ku kisaawe kati yatunyumizanga ebibuzi nga ffe tulowooza akola ki alimba kayina natuma mu kasenge omwo nga bandetedde chai babazungu bakuwa chai n'olya ne sandwich ningamba Kalule bino bye yabiŋŋambanga ndi ku kisaawe ku kisaawe Amsterdam olina akwata essimu emaana twamukubira ne bampa essimu kuba ne tukuba nga takwata akola mulimu gwa kuwuga ayigiriza bana kuwuga mangi awo batanso okuprocessinga bino byenkunyumiza bya ddala ne bakola ki nakwata essimu naye yali aweereza ankowe namugambye oli wanaabazze ojja kukola ki ojja kumukima nakwata essimu ne banzija mu kasenge nali nanyogozedde era saanyumirwa nnyo nga tufulumye naye nalaba ensi ey'enjawulo yukira Africa tefaanana na Europe. Okuva South Africa wagenda Netherlands ng'olina ekirowoozo ky'okuddayo South Africa? Nanaddayo ne bangamba oyo fala. I was not ready. Buli kintu kibeera ne time. Natuuka Netherlands ate nayitamu buyisi nakola European tour nengende Germany nengende Denmark nengende Belgium. Naye nga siraba kikinsigazaawo okitegeera nga sisikirizibwa namala kuddayo eri obwavu ne bunnuma neŋŋamba omuntu ngezi yali badde agenda eri kati wano kiganya ng'era bwe balaba Bannayuganda batandise okuva Sudi bakomawo ate wano ekyo babadde wakibuuse kati nze natuuka ne mmanya South Africa kiganya ebintu bigenze bikyuka ndaba nga ne mmanya okifiiringa omuntu anaatambula afiiringa nti kati Uganda eganye
okitegeera tewetaaga mukaka tokakanga muntu alina kuva wano ng'ayagadde okitegedde so ono gwajja okulaba omwana n'omulaba namulaba kubanga nalina omulaba kubanga yali yakola ki ogamba yampandikira invitation oba bali abalaba nalina omulaba bayi yampisaawo olina okulaba omuntu akututte kabagambe omuntu akuweereza invitation tomwekyangirako kati omwekyangirako wayiseewo ebbanga era bannange mwe abali eyo omuntu aba akuweereza invitation yogera bulungi oba muganda oba mukwano gwo bw'oba olinayo plans endala ezidduka sooka oyingire agenda okuva ku mulimu nga wakoze eki wabwasa edda omwandikira n'ebbaluwa nti munange ononsonyiwa nange nyina ebigendererwa byange birala ndikusasula baayi kati okomawo otya munaku waabwe okukoma wa Esudi Netherland kuba wasooka nodda Esudi nazaala omwana mumuzungu nenawe nzaala ba planned kids Uganda mala gazaala wazaala omwana mumuzungu nze omu ku bavubuka abalina abaana mu bazungu si kyangu ekyo muzungu tamala gazaala nakkiriza nti kati Rich wuuyo kamuzaalira oba Alan kyekintu omuzungu okumakinga decision okkeeping olubuto it's very 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 hard South Africa omukuba ekigambo akkiriza omufulisa olubuto namukuba amatooke okitegedde agali organic kati so naye nazaala omwana kati ate Sudi muvaamu nzija eno ngenda ogenda kwemba of course nkimanyi bajja kukola ki kumpa tekikyaliko naki kati nave Sudi nenzija wano kati omwana yakujja South Africa nanti nkyakunyumiza kati jukira of course nyina n'empapula za muwala wange nzirina naye ate simulabanga kuna Netherlands kati nga empapula nzirina neŋŋamba kati Rich ye time nakitegedde omumanya nti kati ya ebisigadde munange ate jukira wali wakola bakaboni najja wano ngenda ku embassy bampa visa bino byola bino batera okusaba ambasimanyi leeta bank statement ya miezi 3 tebikola era mutamalanga mu omuntu amaani mbo omuntu yetaaga bank statement ya miezi 3 n'obeera wina ya lunaku lumu visa bagikuwa ekyo badde okimanyi ngoli wagifuna bagikuwa nti kisinzira gwoba nnyonnyodde otya nze nagamba badde sibeera wano kati bank statement gye munsaba njijjewa gye nnina ya wiiki emu yiino nagigulira wali ku Barclays nemba nnyonnyola nira bakiraba omuntu ate tali wano ate alina okutulavulinga obadde okimanyi nti oyinza n'okubagamba sente zange zibujjo zibeera ku mobile money newe nalabye nti mugamba mwagala bank statement nenzigulawo bank account so era bank statement gye nyina ya nnaku 2 nga tekuliko de transaction in age okujjako sente ziwa deposit nze ng'okola ki ogula account so bwe bityo munange urugendo lwange kati nafuuka global citizen naye baŋŋamba ekyeyo nga wakayingira kizibu nze nagenda manyi nti nzikiriza ngenze kukola nenzisa amalala emabbali nendeka apartment yange ebadde ennungi ng'eriko swimming pool ne jacuzzi byonna nembyesonyiwa ne ng'aka ngende nkole watuukira wani emboozi nja gikunyumiza lulala kubanga waliwo omuwala eyali aŋŋamba tugenda kuhavinga relationship nga nkyali eno manya bala baagala nnyo omuntu ng'akyali mu Africa olwatuuka eri yambuuza kati what are you going to do in life kigambo ekyo nange nali sikiwulirangako yaŋŋamba what's your plan nga sigirina plan nemugamba nti ninza okugenda nagamba ono sirina future naye neŋŋenda nga ndi munakuwavu nalina akasimu kankaweeyi neŋŋenda mu paaka era paaka ezo nziwa nnyo ebitiibwa kati nga wano wetutudde Bulaya gye ziri paaka omuntu ng'afunye ennaku gy'agenda n'alowooza n'alaba ku banne abakoowu banne kati mba ndi mu paaka omwo nendaba statue
3 ezibira mu paaka nzija akasimu kange nensaba omuzungu awo omukowu ababeera mu paaka nkuba ekifaananyi ate nga mu paaka mwalimu wifi nenkipositinga kati ekifaananyi ekyo mala okipositinga ku Facebook waliwo omuyaaye yeyafuuka kati kyali wange bamuyita Oil Money andaba ate nga mmanyi e South Africa nali mbeera n'aba big boys bakyebine ba Ivan Semwanga angamba muyaaye nkulaba wano oli Bulaayo oli wane mugandi Germany kati yamanyi ndi big boy kumeze nebiziwe ne mugansi gazamu yulaga ninga ate tegasana linya train ulo mwala ne muweza message ne mugamba I need my bags I'm going by na akaba amazigawe kati ugenda kuddawa kumeze omwe na muliridde kati nsomeramu kigwa kitya kyali wange oyo kati yabanga yakola ki yandi saving ennaku ezi nakusatu yalaga malewo na wiki ngawo bimanyi basoke bakutereze ogene okuyingira eringo okoze ki nga naye ate nze already nali nva suudi okitegedde kati nga seetaga briefing okitegeera kuba eri system yeki kumpi yemu saawa bwento bwe nasikamu bwentyo kitegeeza gwe tewabonabona nnyo kubonabona kwakoma guli omwaka guli gwe nasoso okunyumiza ogw'essuudi saabonabona nnyo ate nali siina gwe neetaaga nnyo kitegeera kuba jasinze nali neetaaga address nti ndagiriraayo eri yewa okitegedde mbuuliraayo eri gy'otegedde nze ngende nkole ki numbe ya nakulagirira Netherlands ng'ensi eri omanyi wano sometimes wema ndeese wano abantu kati goyina experience mu Netherlands okimaze mbanga ki mwenda kati njagageza mwenda ye myaka mwenda ndigana nakwera buwezi nze ndi mupya naye mingi njiba mitono njiba mitono lwaki yifo bamu ku bapya omuntu bamaze emyaka 3 2 5 ana mu Netherlands omuntu bwaba amaze mu nsi emyaka 9 baba mupya abataluddemu ndaba ogivuze nsi eri etya yakabi nnyo jasa obuzibu erina lulimi ebisigadde byonna byakabi awo bwetugenda awo olulimi kituufu mu Netherland oba onaafuna omulimu obanga oyagala ensi eyo ekwanguyira olinoyiga olulimi ensi za Schengen zonna ng'oggyeko United Kingdom and Northern Ireland ne Scotland anti United Kingdom United Kingdom ndi Scotland byonna mwebigendera Ireland Scotland Wales ne Northern Ireland ng'oggyeko Ireland ene ya wansi yes kati then ujjuka waliyo ne Great Britain bijja byawukana mpaka buli omu bwafuna ensi eyiye kati United Kingdom nga yo ne Northern Ireland yensi ebetagenda yegundi ebetagenda kumenya mu lulimi ezisigadde zonna teriyogera luzungu okitegedde kale kitegeeza olina oyiga oluddaaki myaka eki gwayagala ottawo gye bakuwa awo tutandikiraawo ne bakuwula n'omutwalo gwa euro naye tebakyagukukwasa mu cash baguwanga Bannayuganda ne badduka kati bazikuteerayo wali eri ku banka nga zakusasula wali eri mu ssomero ly'olulimi bw'obiyita ogwo omutwalo nga bagukusonyiwa bw'olugwa olina okugusasula kati ogere ne fresher onakola leero liki ayagala oyingira Netherland oba agenda e Netherland leero bw'atuuka by'olina omumanya by'olina okwetegekera anti alina kusooka kumanya abona avuddewo atya bantu bangi nnyo abaagala otambula naye bagamba tebalina ssente kati oba onoogenda otya nga tolina ssente olina ebizibu bingi omuntu kimuzibuwalira okuyamba liki mbadde nyagendako Bulaaya you don't have money very simple tunda kyolina teri agenda kuyamba wano mu nsi if you have land tunda ettaka oba olinawo akamotoka katunde
ogenda okole otherwise bona olinda musimanyi gwe bakuyambe buli kyakwateyo ku sente eri agenda kukwatira ku Africa bwetu bwebi nja kukola nkuwere ki nja kukola bwe natuukeyo munange emyezi 3 gye tusoka ngenda kukola male nkusasule. Nobody wants to listen to your problems. Ekicho kye kikutaasa wano mu Africa. Kati nze sawa zino ne manenzigwamu nankwata laptop yange nangitunda nankukubira nti Alan nyine simu 2 emunfunirayo sente sigenda kumenya nnyo bantu olusekero ku internet we luba luganye ng'okita kati byo biba bikutaasa ojja kuddayo okole ki ebirala kati abanagana twaliyagadde okuba advise okutambula naye ne sente za paper wakatazirina talina wadde za ticket kyokka agamba ayagala genda wa simanyi oba nkuzeemu bulungi kale kati yatuusa abanze bifuna atuuse anti ebiddirira abayinajagala kulabula kati munnayuganda anti ebiddirira afunye atuuse ebisigadde stories ziba za bulaayo ezo ziba za munda nange sizoogerako nnyo omala kutuuka eri naawe obimanyi okitegedde kati waliwo mu South Africa yali ayita munne nga omanya Abannayuganda basumbuwa nnyo bati njagala kujja Uganda entamye we namugamba oyina sente nti anti nyinamuko ku sente ezintuusa namugamba ozirina sente ezikutuusa nti ye Uganda yantamatama dansi nfu enguudo enfufu namugamba kale kati linnya basi olina linnya basi natuuka Dar es Salaam kati ntuuse wane Dar es Salaam nga kati gula sim card n'alinnya basi kati ndi Zambia anga tewali buzibu jangu nze nkulinze bwe yatuuka bwati nga amaze okuyita ku border Bet Bridge nagamba ntuuse namubuza oliwa tuyingidde South Africa nanga ate katunjagazaaki olwaza okutuuga kyekitulesa ku airport ate ku airport bakukolere kimuno neetaneeyiya ng'omuwa buzibu amampulya nyandu nga bagamba olina mpite Netherland bwe natuuka ku airport yaddamu kukwata masimu erudda kisawuninga bubi naate erudda kintu kirungi. It sounds bad but somehow somewhere kikuyigiriza okufuuka omusajja anti ebulaaya tosobola kubonaabona ekyo naawe okimanyi ne bogenda ku police nobaga I'm hungry bakuwa emmere ate si bakuwa sandwich n'omugaati ne bw'obagamba nti kati munnange mbadde sirina sente za train babeera ne train cards ne kati kano kabagezi nenja kayisa mu ngero ne bw'ogamba nti sirina wakukola ki wakusula weri wabeerayo akatanda nga kakulindiridde kaki kabwereere bunaatandikira katuuno omuntu womuleeta n'omussaamu ekyejo aba tajja kukola ki kubuuka kitegeeza aliwokuka ekibuli ebyo kitegedde naate bw'oba omulina oli ng'agenda ku receiving akuwa ekisenge well and good naabo batono ebulaaya abantu abasinga omuntu abeera n'ennyumba nnene kinene nnyo alina ebisenge 3 kimu ky'abaana be mu buddeeka bwe buti n'ekirala oba kya muganda we naye akola muli kati ennyumba z'abavubuka ebiseera ebisinga ebeera 1 bedroom mukitegedde 1 bedroom omuntu agenda n'osala ezzike ng'oliwulira liwunya bulaayo omumanyi you know life in Europe flat eri waggulu n'oyambuka amadala n'owulira nga naawe okooye waliwo mukwano gwange yaŋŋamba oli yamukuba oluyi lwakulya amatooke ge mu fridge nze ngula ekiwagu kimu buli wiiki ku Yuga Fresh nenkirira buli naku ndyayo omunwe gumu kuwulira bulungi ng'ali e Uganda omunwe gutya omunwe gumu ate siwaata ate toke ndya lisalasala okitegedde fumbirako ebikuta olimala okujja nga ngira bwe nti kati okyazizza omuntu avudde Kampala agudde ku matooke gawaase anti abo sibakyaza n'okwebeereramu weebeereramu baani bw'okyaziza omuntu soka omuyisa eri omugulu ekibaketi kya KFC kyekisinga okuba ekyalayisi kiba kinene bwekiti mulimu agafi gangi amatoko gali oli mukuŋŋamba ebintu ama ŋŋenda ndaba lwaki ku Bulaaya ebintu ebyo babitukola ng'otuuseyo ng'oli mugenyi
oli akutwala ku McDonald's KFC mbaya matoke bujoge muri Uganda balimba dali expensive mukene etoke n'ebinyebwa bibikyasinza okuzinisa abakazi abana Uganda ebulaya okuzinisa okubakala katakale esinga okubazinisa matoke box ya byennyanja ebikalu oba ebibisi n'egundi n'emukene n'entula byebisinga okubeera expensive. Omuntu okulya ku ntula n'alya ku kinyebwa nga mulimu kamukene awulira bulungi nnyo. Olaba Uganda bakola pate ne bakuyita kajjukira nze njagala nnyo amatooke ate bwe mba ndabyewo ettooke nsena lingi oli sena anyiize muceere gwe basinga oteekawo nga mungi nnyo n'obumonde ettooke mu foil paper kabaawo katono bwe kati tewakalaba ne kwekisalaani kaba katono olaba ne kwekisalaani banyeegera nga nsena Excellent London waliwo we bagamba waliwo bawandiika ku gundi oba iringa board ne bagamba nolekawo emmere pound 10 waziri 10 awo ku exile bolekawo emmere pound 10 katoke basigako kasiige gwera tobalaba namala na complaining ne bagamba oyo blogger n'obwenda bali basala butono bwebuti nemala ne kati batiriza akamere kabe kawooma bana kawooma the food is good America excellent kawo nera kawunga ke basinza waliwo obungi n'omuceere ba omuceere n'obumonde bibisimo kubeera ebya rice mu Europe baine kinyo bakiteekamu birungi ebinyoya bya nze bintu bire ebyampomereyo ku excellent bwenda basinga n'abe Uganda obufumba bali na butono edda era ne mane mbakolera video ne babongezako size nabagamba temujja kutufumbira bwenda mulinga abatege emmese ebabugeza yawo mavubuko yetukula ino olugezegezi mere yabwe wuma nnyo emere ya Excellent mere ya era sobola genda London next time nange obate watu era na mu sister nge yasoko kontwala bamuyita Amina yantwala yokko era nze nkubule sina alawe nfuna mirembe Naganda yenna oba ina kumutwala nalya ku mere obadde okimanyi nti abantu bafuna depression bwamala emyezi 3 nga talyanga kutoke Robin Kist yabadde abinyumiza yangamba yeye afuna ko depression yo butali kumere ya waka yes kati nze sobola kumala weeks 2 nga silidde kutoke at least nfumba bogoya era abantu abasinga ebulaya abamu bafumba bogoya bali abana Uganda babeera Luxembourg waliwo ababeera Iceland babo etoke tebalirabira kona ddala kati wafuna omuntu nga agenda yo Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola kubira ku 0703-999-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga ekitegeeza ngaye bagamba nti wane Uganda abaana baagala ssente oba ecupa n'omuguli ecupa ya wine oba ecupa y'omwenge gwa bbeeyi n'otwala eka ebulaaya tooke yerisinga okubazinisa bannakiganda tooke era kyova abanigeria batuzinyeko nnyo abakazi because of ettooke Nigeria agulira ddala box 3 nagula ne box ya tilapia nagulirako ne kifreeze ekinene mwe bagenda teke emmere yabwe yaki eriroko kati omukazi gwaba akwagaza ati Sekiganda saba Sekiganda ojja kaya na mbate box ya matooke ya euro simanyi nkaaga simanyi ekyenyanja tekiri kakuta niko okugoya akawunga omukazi nga tabyagala n'omuceere jukire bulaya enkoko n'omuceere bibisinga okubeera ebya rice n'obumonde obumonde bakuguza akagundi 5 gundi kilograms euro emu oba emu kitundu
ettooke just ekiwagu kuyuga fresh ng'okigula yula 2 matoke bagapima n'ogapima ku minzaani abayindi ate n'oluusi ogenda ogalya nga gengedde nga katesti kabulidde bulidde omwo entula yuyo gye basasinze okuseera e Bulaaya n'abayindi bagimanyi kwa abayindi bajagala aba Nigeria bajagala entula ekyennyanja tilapia ekyo kyo tekiriikako kibasinga oseera mpuuta naye empuuta sigisangangako ekikalu nali nkisanzeeko naye empuuta n'ekikalu nakyo nati n'okubitwala biri expensive n'abazungu tebabyagala kugamba mugenda leeta obuwuka mu nsi yaffe virus simanyi biki kati balina okusooka ne babyekenyawo omanyi kye babikola awo Entebbe baidagala awo bigenda otuuka eri nga temuli mu kawuka kati oba olaba era birina expensive kaffe n'okalyako buli akubanza effene simulya naye nga n'effene simwangu sirya ffene sirya muwogo sirya muceere sirya kawunga lwaki twabirya nnyo nga tusoma mmere y'abanaku sisobola kubirya nekajja ku fruit naawe gumala twawalampanga emiti ntugenze kubba ffene mu nsiko tukitegeera tulya akatogo ku ssomero obonaabona nnyo nga lwe tuliddeko obulungi baleeta omuceere ku Sande ate bino ebiceere oba bali babita bikayiso binene babiteekamu amazzi ne bijeberera nga biri gundi kati embeera eyo mbasaagala kugijjukira kubanga nkugambye nze nkoma ku ttooke na kamonde okitegedde naye ka weather yekyasinza okuleeta depression mu Europe naye gwe nga buli kimu kyoŋŋamba buli nkuba kyeyo kyaŋŋamba anti nina experience ate nze ndudde ku kyeyo bw'ogatagata ne giri emyaka giba myaka mingi nga ndudde ku kyeyo so I have experience weather nfunyo anti ozukuka n'omala ennaku nga 3 nga tolabanga ku musana gomanyi okubeerawo nga tolabanga ku musana kati olaba guno omuti negumala omwezi mulamba nga tegulaba ku musana bino byonna ebikola bivaako ne bigwa okimanyi ekyo kati olaba n'omuti gwagala okulaba ku musana kati ate omuntu kati omunaganda bateyabimanyiira enkuba etonyera wiiki namba nga teca era nze ngenda nembala wano nga mukabya kajanja enkuba yatonye enkuba yamwe ya dakiika 3-2 tonya nnyo nemana ekiraki kati enkuba ye London etonyera wiiki namba neyo mu Amsterdam wamanyi wiiki namba nga enkuba etonya non stop necha kumacha ng'etonya nga tekyate ekyetya anti ngamba ne bucha kumacha ng'etonya ne buziba ng'etonya ne bucha ng'etonya tesiri same nga tesirika kati naye soka ne kuba depression empewo omanyi okuba nga ayingidde mu freezer omanyi okubeera nga ayingidde wali okuteka mu freezer munda kati obunyogovu bwe bubeere bweru nga muli mu negative 15 kati olufu abadaki tubeera mu negative 15 oba negative 10 abali e Sweden nga bali mu negative 35 abeyongerayo Norway bali mu negative 40 bunyogovu bwe butyenjala noziwulira nga enjala zo ziwulira muno munda nti kati nyina enjala wano tosaziwulira nti olina enjala ye nomala ne weekoona kwagere olinza okulooza oba akagere kakukuseeko so empewo eyo ba abantu depression weather sinungi era kyova olaba mu winter abantu baba banyiivu baba bayomba nnyo baba bakambwe tebasabika kasente baba bakambwe kababeere opposition kababeere abawagira government saa zino kati bogera ku internet buli omu abaavuma munne so mugamba ye abantu b'e Bulaaya kiki ebya depression empewo nyingi omuntu tali atooke ate gwe omunyumiza biboozi kati abajja kukuyisaamu eggaali nate musama tebabikola waliwo kibuuseeko weather bwekyuka omusana ne gujja nga nawo babeera happy era abanga oyagala okuba omusama egundi oluseke mukubenga mu summer time yeriwa okuviira ddala mu May
June, July, August, September wona abantu babeera happy. Buli omu everybody is smiling in naye October, November, December saawa zino balinza okukuliisa eggundi bakambwe nnyo ye teyazze Uganda mpewo eriri emufu atega omukuba luseke okitegedde naye lwaki bangamba mbu ebintu ewama bibanyiiza ebyaki mbu bannayuganda tebabakeberako mbu obutamukeberako ate ne bakuba essimu mbuli kimpayo ku ssimu anti obuzibu bwe mulina abannayuganda temumanyi kuba luseke omuntu onoona omukuba oluseke soko male ennaku nga 3 ng'omukyekingako oba wiiki naye nga gwe okimanyi oluseke ojja lumukuba ki next week mubuuzeeko how are you guys doing tuli eno family badde kumisinga omulekaawo okitegeera najaga bambi bandowoozezaako naye gwe otuuka osaba ssente omuntu ali eri akola shift kati nze njoza bintu byange ayima dishwasher eri siri wakabi kati omuntu atuuke nga nsabirawo ssente I'm a proud dishwasher okitegeera kati oli atuuka kukuba luseke tojja niwali badde oyagala olabira ddala nga takuwadde eki respect nesokungambe banange whether by said okitegedde muze banange winter mpulira mulimu winter eyo osooka ompoloote ekuyisa etya yo ojjako ddibambi okutukyalirako kati ate awo nze yerowooza abantu ababeera e Bulaaya si babi mugaba ssente agamba nawe kamutereyo ogw5 okitegeera bweyeviiriddemu nampeereza ka message kamutereyo ogw5 ye yerowooza n'okwerowooza oba kamutereyo ogw10 n'okutuuka nga omunyumiza ate simanyi jjajja yamize kufulu simanyi omwana yalwadde olukusense simanyi biki famire byonna birina ebizibu obitunuuliriza muntu yagenda Bulaaya kyovulaba amasimu tugajjako segeza kitu kyandibadde kirungi omwana bw'ogenda e Bulaaya jjako amasimu kyose ennamba kiba kirungi nnyo naddala mu myaka egyo 3 egisooka 3 esimu zijjeeko zigenda kuwa stress balowooza wafuna ssente beera mu kamooli bajja kuteeka ku pressure ng'ate tonnafuna oli mu kampu ogenda kumalamu emyaka 2 ate no bakugamba simanyi munno yazimbye yakoze biki gundi gwe waleka yaguze emmotoka endala kati obeera ku pressure babyogera bebo bolaba abantu ababeera e Bulaaya nga musiruufu anti buli sente gyakwata yagiweereza ne Uganda bamuwaane kumbe eri alya bubi asiba alya migaati bebo bolaba abafumba emmere ya wiiki n'agiteeka mu firiji mbweno bino ebijanjalo byengenda okulya ku Monday kana akaceere kagenda kuba kwakulwakubiri afumba lumu segere no bamusa ku pressure buli sente gyakola agiweereza Uganda mbwaterere mu winter ne gasa amuggyako nabeera mulinga ayambadde ekijaketi asula mu kijaketi kubanga wanaateekako gasa bateekamu amazzi agooca nakyebikka mu kifuba bwafuka tafulashinga ate alina okumalira ddala amanye nti kati nfuse mmaliriza fulashinga erumu ati abo nabo gye bali nokitegedde kuba mwabasa ku pressure omukyayira nogenda nofukana rich to flashinga akugamba mukwegaide Alan to flashinga nja flashinga lumu asaving anti babazungu bwoba amasanyalaze togakozesezza n'amazzi nga togakozesezza nnyo bakuddiza ssente zo babibala ne bagamba gundi teyakozesezza amasanyalaze kanze guno omwezi sigenda sasula amasanyalaze kubanga siriyo era mu January bagenda kwata ssente zange bazigategate zonna ez'omwaka ate gosula naye go partitioninga naye nze si partitioninga naawe kati nze alina experience ninzosula n'omuntu muntu abajja kumalako emirembe okitegeera naye waliwo ababikola naye but for me not era ababiŋŋamba lweki kanjira nsulako awo mu ddiiro oyina ennyumba nnene I need my freedom nanti naye abagenda kuwa mmeka kati nze neerondalonda ndi pike ate ni musajja muyonjo nnyo ate niloona oyagala okubeera nnyo wekka yagenda nzijeyo omuntu ekintu kyange yakijje wano ate akitadde walala ate yampa simanyi euro 4 mu mwezi ngenda okujja nga yetagula toothpaste akozesa byange
of course nani sublet nze eddagala ly'amannyo obunnyo lisobola okuyombya anti agamba Rich ayagala nnyo okweraga tasaba tagula ddagala gira kubeera tagula toilet paper okusublentinga kubi nnyo kuli expensive zimba naawe tokikolanga ng'ogenze e Bulaaya anti omuntu akimanya Alan Cruz wa radio wa TV tasobola kubeera mu nnyumba nga temulimu ki toilet paper kati oluma okuwa sente taddamu gula kintu kyonna baba bakimanyi ojja kubigula akumaleko emirembe ogenda okujja yaleesa abayaaye kibi si kirungi James manzize mulabako simanyi balaba mupiira sibisobola nze I cannot bali awo batudde mu ddiiro oyagala kwebaka no wagira yawasirizaamu omukazi alese nakiganda bali omwo mu ddiiro okitegeera emirembe gikuggwako subrenting siwagira muntu yenna okujjako nga akyali mu mbeera mbi baweemu space bakole ebyabo olyokokomewo kitegeera subrenting is not good my brother nze nno munnange ebintu ebigambo bimugamba wano bambi olusi biyamba abaana kati gwe Alan tuba tukunyumiza ku alaali ate nawe obimanyi obaddeyo olinayo ne bakyaliibo bangi nina bangi bensanze ng'oli abeera eka nga saagala ate gwe tobawulira nga bayombera kabalagala kati emisango gy'e Bulaaya ebiyinza abasama tigundi yabbye ensenene zange kabalagala wange kani imagine yalidde amatooke gange gonna zezo entalo z'abasama tukwatanga ku nsenene z'omusama oba kabalagala we nga badde bamumuweereza kabalagala kabalagala solo bawula ate teyawula Nalongo ne munne kwetuwabimanyi oli agenda n'alya kabalagala wa munne naye oli gwe balidde kabalagala mugagga naye yabadde asuubira kabalagala nga ali kunyonya jja inamunywerako cyayi oba ebinyeebwa n'emberenge nakugambye n'ebintu gwe byolanga ebya layisi ate ebibyo ebyakabi okakano oli kabalagala be bakoze eki bamulidde era n'ayomba olutalo lwali lw'amaanyi naffe babloga ne tuluyingiramu kwanze bansasula n'ebibiri nvumirira oli abbe kabalagala wa munne ebibiri bampa obimanyi olumusi mitwalo ngaaga singa 5 ninga kabalagala bamuguze mmeka kabalagala bamutunda mmeka kamu ka 10 eky'Uganda ndozo ekitegedde kabalagala wuli mutwalo bakuwa ekiveera kati gwe babba kabalagala n'ensenene era olwabikutumanga Alan nkubuulidde bimutuusize nga bulungi tokkirizanga omuntu okwata ku nsawo geri kabalagala mutuusize bulungi kabalagala wamugambe kalagala wuuno oba ensenene ze Richmond nga tumanyo kabalagala ne mutuusa Richmond yagala nnyo kabalagala kitegeeza ne resituusa kabalagala oyo Richmond obukambe bwali baako Richmond musajja mulungi talina buzibu chali wange nsenene kabalagala namungodi sumbusa ku Bulaaya byawudde abantu nnyo bibawudde Junior no unaze tumalirize ngende Junior katumalirize wano ndi wano ne Cruise Junior oliwa onandeeta abukati Alan uno nze njogera CEO Cruise exclusive jangu wano nawe kwa lonji nzija era Alan yanvuze awo nyine ngawe twabadda walinga ukirizi wenkula zaawo wali ku gundi Nanda Road nedda gwe uliriza akwa lonji eri wano kubiri ku shero kubiri wano nga Kalerwe bagenda muleeta kale bajimanyi akwa lonji kale katujja Rich okyaliwo wendi tulina nno bingi nnyo byetayogeddeeko naye olwokuba nti olina appointment ne Junior tulina okuddamu ne twenoonyako ne twongera okunyumyako biki bye mwakoowa Abannayuganda bye bakola nga muzze wano nga muwulira byabatama abasama okutuwa biiru ezitali ntuufu
Musama atambuddeko nammwe ate n'oteesa ne bagundi ne mwaga taking advantage muloza atamidde okubbiru ne mwongerako ebintu byataalidde n'amaana ajja omulundi omulala ne mutandika okumutega bbiru zataalya ti munnange luli wagenda tosasudde ssente bweziti ne bweziti kyobola kati abasama beekweka bakoowa n'okuleeta abantu mpise Alan Cruz atoze ne banno bataano okiraba ebyo ebintu babikoowa ne tugenda kunyumya tugenda kufunaawo obudde bwetumamalirizza yange gye njagala okusinga omulundi oguddako ebyabasama njagala nnyo ebintu bye mwakoowa olaba Lipenge yayogera akantu ng'ali serious naga temutukeberako naye mutusabiriza kati etopiki egenda kuba nnungi kuba nja nakubuulira omusama omutuufu alina kumala lunaku mmeka nabyo birina bimatalinga jukira omusama omutuufu alina kumala nnaku 7 mu ggwanga bwazisusaakoowa bamukoowa ye kenyini ate baliza omukoowa ye kenyini akoowa bosanga nti ali mu kutunda laptop ku mutaasa akubira Alan Cruz amubuuza Alan Cruz saizi oyambala ngatto ki ennaku ezo 7 kati we tujja otandikira nkunnyonnyola ennaku ezo 7 omuntu ayina ozikozesa otya noddayo nga ne Alan Cruz takutegedde ng'era kyakuwa respect baaba osuse ennaku 7 abamu otandika okoowa kituufu jukira ezo ennaku 7 olina nokyalira famire yo olimene kubijja ate omala oddeyo ate ove wano nga buli omu asiimye kati awo we tujja otandikira part 2 kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero akabuzi kaffe ne Rich kabadde kampimpi bwe katyo naye mbasuubiza tugenda kuddamu tukwatagane ate emboozi ebeere ya muggundo nnyo next week right neno wiki kulomukaaga kisoboka okay kale saagala kusukkako wano olunaku olwaleero for now muse bulungi mwelaba nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.